Abaana ba Katonda abaagalwa, mbaanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale abakuumye n'abalabirira. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okuba nga ne mu kiseera kino tugenda kugenda mu maaso n'okuyiga. Nsaba Mukama atuwe ekisa n'amagezi nga tuyiga olunaku olwaleero. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tusaba oyongera okutugabirira n'okutuwanirira n'okutuyigiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bwe twabadde wano olunaku olwajjo, tuyina ensonga ez'enjawulo ze twayogeddeko era ne mbategeeza nti okweteekerateekera amaka awamu n'obufumbo nsonga nkulu nnyo era kya muwendo nnyo nnyini ddala okufaayo ennyo ku bantu be tugenda okuyingira nabo mu maka, nga tukimanyidde ddala bulungi nti singa tetufaayo ku bantu abo tujja kumaliriza nga amaka tegatambudde bulungi. Tukitegeere ddala bulungi nti omuntu gw'oyingira naye mu bufumbo akola ekitundu kinene nnyo ku ssanyu lyabwo oba okulemwa kwabwo. Era okitegeere ddala bulungi gw'omuvubuka eyeeteekerateekera amaka nti okuggyako nga weegenderezza mu muntu gw'ogenda okuba naye mu bufumbo, ebingi ebizibu n'emitawaana bye tusinkana mu maka byonna biva ku ekyo. Kale nno nsaba abavubuka mwenna abali wano, abawala n'abalenzi, okutwala obudde nga mufaayo nnyo ku bantu bemugenda okuyingira nabo mu maka, kubanga ekintu kye mugenda okuyingiramu kya bbanga lyonna era kya kiseera kyonna. Nziramu okubajjukiza gwe omuntu yenna ali eyo ng'okwanako obukwanyi muwala wakumalirako mitawaana gyo, nga ofunamu bufunyi relationship ya online osobole okubeezaawo obulamu, ng'ofunayo obufunyi muvubuka asobole okukulabirira n'okukuyisa mu kaseera akazibu, ng'okwanako bukwanyi awo naawe olaga abantu nti olinayo omukazi. Gwe si gwe gwe njigiriza. Nze njigiriza abantu nga batandika relationship nga zigenda kufuuka bufumbo obuweesa Katonda ekitiibwa. Era gwe alina ekiruubirirwa ekyo, tereera butereezi tweyongera okuyiga n'okutegeera ensonga zino. Waliwo ensonga ezaaleeteddwa naddala ku nsonga y'ebyobulamu gye namaliriza nayo jjo, naye bwe nabadde mmaliriza nabategeezezza nti ebyobulamu kikulu, kubanga obulamu bw'omuntu bw'otabutegeera oluusi oyinza okwesanga amaka gatuse mu katyabaga. Amaka ebitundu 40 ku 100 agaawukana oba agabaamu entalo, embeera zaabwe ziri associated ku nsonga ey'obulamu oba kye tuyita health. Lwaki? Kubanga ebyobulamu tebikoma bukomi kutwala nsimbi za maka, naye era bireeta n'enkolagana yammwe okubanga erumira, ng'ate wakati mu nkolagana eyo mulimu obulumi obw'ekika ekya waggulu. Ekimu ku kye njagala nkutegeeze kye kino, ensonga zino zenjogerako tezitegeeza nti tosobola kuwasa muntu, naye kitegeeza nti ogwanidde okuzimanya nga weeteekateeka okumuwasa. Ekyo kyenyweza. Nze sirina muntu gwe nnaakuganye kutwala, kubanga era naabo abalina akawuka akasirimu era nabo bafumbirwa, tekibagaana nabo kufumbiriganwa. It doesn't stop them from getting married. Ago ge mazima. Nabo abalina obulwadde bwonna obulala tekibagaana kufumbirwa, naye kiba kirungi nnyo bw'ofumbirwa omuntu oba n'omuwasa ng'okitegedde nti alina akawuka. Ndowooza ekyo kya magezi era kya bugunjufu. So kye ŋŋamba wano, jambuliza nti bitu bye twanditunuulidde. N'omulala n'ayogera ku nsonga ey'enkwatagana y'omusaayi. Siri musawo nnyo era bwe munaaba nga mwandyagadde okwagala okugenda ewala mu nsonga ez'ebyobulamu, munaafuna omusawo omukugu n'ayongera okuzinnyonnyola. Naye ekifaananyi kye nnyinza okubawa kye kino, kye muba nga mugenda okufumbirigana, kirungi nnyo mumanye HIV status yammwe. Kyo nno kikulu, era abasinga ndowooza ekyo tekyetaaga na kubannyonnyola, bakifaako nnyo. Naye si kye kyokka, waliyo n'ebintu ebirala n'abagambye psychoseals nkulu nnyo okukebera n'okumanya. Kibi nnyo okuyingira mu bufumbo ne muzaala abaana bonna nga basikla, ne babafaako nga bakyali bato, ate asobodde okuwangaalawo omu oba babiri, ne muwangaalira mu nnaku n'obulumi n'okusaasaanya n'okwejjusa, n'abaana ne bazaalibwa ku nsi nabo ne beevuma okuba nti baazaalibwa olw'embeera mwe bayita. So nga singa abazadde baakimanya, omukwano ne gutabaziba maaso butategeera ebyo, osanga bandibadde bataasa ebivaamu nga basobola okuyimirira n'abantu be basobola okukwatagana nabo mu bulamu. Si ekyo kyokka, mukebere endwadde nga hepatitis kubanga zikwata, asobola okusiga obulwadde obwo ate mwenna ne mufa. Mukebere endwadde STIs ezo
sexually transmitted infections zitawanya nnyo abafumbo. Abantu singa muyingira amaka nga temwejjanjabi infections ezo, mbategeeza zitawanya obufumbo kuba tezijjanjabikanga muli babiri. Kibeetagisa obugumiikiriza bunene okusobola okuzaŋŋanga. Bwe muzikebera amangu ne muzijjanjaba mu bwangu ne muyingira mu bufumbo nga ziwonye, muba n'obufumbo buli smooth okusinga okuyingira obufumbo buli kiseera omukyala alumizibwa, ate simanya bwe mubeera mwenna ate n'alwala, kaakati ate simanya abadde bw'ati, kaakati ate omwami simanya ate amaanyi g'ekisajja agabadde bwe gati, kaakati ate mujjanjabe naye ate mumale wiiki 6 ku 8 nga n'ebirala, akati mwesanga nga mutandikidde mu chaos, ekintu ekitali necessary mu bufunze ekiteetaagisa. Kale nno bwe mufaayo ku ekyo ne bakikola bulungi. Ekirala kiri ku musaayi. Emisaayi gyaffe girina enkwatagana, girina n'engeri gye gigwanidde okuyungaganamu. Emisaayi gyaffe girina enkwatagana, girina n'engeri gye girina okuyungaganamu. Kale olw'okuba nti emisaayi gyaffe girina enkwatagana n'engeri gye girina okuyungaganamu okusobola okuzaala n'okufuna omwana, tekyandibadde kirungi ne muyingira mu bufumbo ne mutazaala mwana nga ensonga ekibaleetedde mwandibadde musobola okugyewala. Kituufu kisobola okutandika ng'ekyokusaaga, naye teriyo bufumbo bufuna ssanyu lya nnamaddala nga tebuliimu mwana. Ekyo njagala nkikubuulire. Bantu kungulu tuyinza okubalaba nga basekamu, bantu kungulu tuyinza okubalaba nga basanyukamu, naye njagala nkujjukize obufumbo bwonna nga temuli mwana, essanyu libeera ttono. Kale nno bwe mubanga musobola okukyewala, gamba nga mukikebedde kuyita mu musaayi, ndowooza kiba kikoze bulungi era tekiba na mutawaana. Nabagambye nti bw'obanga oyingira courtship oba relationship, giyingiremu n'omutima gwo, naye kakasa nti gw'omutwe toguleka mabega. Yes, love with your heart, but do not leave your brain behind. That's what I'm saying. Yagala n'omutima gwo, naye toleka bwongo bwo mabega, kubanga bw'onaakikola ogenda kugwa mu mitawaana. Nze siganye mutima ogulina kye gukutuma, omuntu oyo gumwagadde era gumufiirako, naye obwongo bwo bw'obuleka emabega, ebyo byolowooza nti omutima ogufiirako bigenda kulema. Tolina kyogenda kufuna mu kutandika maka mu myaka 4 nga wejjusa, mu myaka 2 nga wejjusa, mu myezi 6 nga wejjusa. Tolina kyogenda kufuna, tolina kyogenda kuganyulwa. Amakasi gyo kyebatandikako obutandisi nga kyakuggwa nkya, kino kya bbanga lyonna. Kale nno weekebeza obulamu kikuyambe. Kale nno nga tuvuddeko awo, ezo zonna nsonga nkulu wentuukidde wano nga waakiri buli muvubuka amaze okutegeera. Bubonero ki obulaga ti ddala omuntu ono kituufu kiŋŋwanidde okugenda naye? Nabagambye ekisooka y'engeri gy'owulira gy'ali. Oteeka okuba nga omwenyumiririzaamu, oteeka okubeera nga oli mumativu naye, ate oteeka okubeera ng'oli musanyufu olw'okubeerawo kwe. Ekyokubiri nabagambye ateekwa kuba mukwano gwo. Akamu kabonera akayongera okukakasa n'okulaga nti omuntu gw'oli naye mu relationship ddala mujja kuzimba ekintu ekinaavaamu amakulu, kwe kuba nti muzimbye enkolagana eya friendship. Yes, muyinza okuba nga musisinkanye mulundi gusooka nga temuludde mwenna, naye mwewa obudde mufuuke ab'omukwano. Kirungi nnyo bwe mufuuka ab'omukwano. It's better when friendship gets first, then relationship follows. Si kirungi nnyo kutandika kuzimba relationship etalina friendship. Ekyo kitegeeza nti relationship eyo terina mirandira, terina musingi. Ekiwa relationship yonna omusingi gwe mukwano oguli wakati wammwe ng'abantu, ng'omuntu toli naye kubanga yakuwasa, ng'omuntu toli naye kubanga yakwanjula ye ate onaakola otya, ng'omuntu toli naye kubanga ate munne bamufunisa olubuto ate kati onnaddukira wanaakuloopa n'ebirala, naye ng'omuntu oli naye kubanga mukwano gwo. Ekyo ekyokubiri. Ekyokusatu ne mbagamba nti weetegereze nnyo omuntu gy'ava, oyige bulungi nnyo ebimufaako naddala obuwangwa bwe ne we yakulira. Kikuyamba okutegeeza omuntu oyo y'ani, weetegekere ekyo kyali ne kyafaanana. Ekyokuna nagambye ntunuulire ekikula ky'omuntu. Okutegeera ekikula ky'omuntu kikulu nnyo, kigenda kuyamba okumanya muntu ki gwe ŋŋenda okukolagana naye. Entalo ezisinga obungi mu relationship ne mu bufumbo ziva mu butategeera abantu be tuli nabo baabikula ki. Kyekyo kyokka kyova osoberwa.
akati nze musumba mugamba bino ate yakola biri kakati nze musumba omuvubuka mugamba tukole bino ebintu ebyo abikola lwakikula si buli musajja yenna nti afaanana bwe yakula ne bwe yafaanana. You repeat this to young women. Nkiddamu si buli musajja yenna mu nsi nti alowooza kyekimu ku ssente n'okukola n'enkulaakulana. Waliwo ebikula by'abasajja ebitakola ebitalina nkulaakulana. Ebirowoozo byabwe nga birwawo nnyo okulowooza ku bintu ebyo nga bali basaasaanya bakulabibwawo n'abantu kubamanya. It is a personality. Waliwo ab'ebikula ebikola empola nga tali aggressive ne bw'okola otya. Emikisa ne bwe gijja nga tayinza gamba nti kanwa ne guno ngutwale nedda alinda ogulisala ewuwe nga yeebase. Kakati bw'otayiga bikula by'abantu osigala osoberwa. Naye bw'otegeera nti ekikula kiki ekyo kati ng'omanya naasobola okuba naye oba siisobole. Ate n'ekyokutono ne mbagamba compatibility nga mulina okutunuulira age, ne mutunuulira occupation, ne mutunuulira health, ne mutunuulira religious affiliation. Nti ebyo byonna oteekwa obbiteekako amaaso. Bw'omala obbiyitamu ebyo byonna n'olaba nga buli ky'otuuseeko osobola okutambula oba okugumiikiriza, tandika okumanya nti otandise olugendo olugenda mu maaso. Kaakano oluvannyuma lw'okutwala akadde nga oyise mu nsonga ezo zonna ze nzise nsomesaako, n'oluvannyuma lw'okuzitunuulira n'okizuula nti omuntu oyo musobola okutambula naye, olwo mutandise okubeera abeeteefuteefu for marriage. Omuntu omu ayinza okumbuuza ekibuuzo, ebintu bino byonna musumba by'oyogedde nyinza ntya okubimanya ku muntu nga sinnaba kumuwasa? Awo we tuyingira kye tuyita dating and courtship. Dating and courtship ebigambo bino bitera okufaanagana era bangi babitwalira wamu, era ekimu ne kikolebwa mu kirala. Naye nze bwe mba njigiriza njagala nnyo tubiweeko ku njawulo, kubanga bwe tubiwa enjawulo kituyamba okubitegeera ddala obulungi n'enkola yaabyo. Dating kitegeeza okulaba omuntu obulamu bwo ne bumwagala era ne bwegomba okuyingira naye mu nkolagana ey'okwagala. Courtship kitegeeza nti omuntu ono muyingidde naye mu nkolagana ey'okwagala, kaakati nga weetaaga okweyongera okumumanya musobole okuteekateeka mutuuke ku bufumbo. Stage ezo zombi nkulu tezirina budde bwassalira, naye si wa magezi bantu stage ezo zombi okuzibeeramu okusukka emyaka 2. Si kirungi kubeera mu dating ne courtship for more than 24 months. Ebbanga eryo libadde n'okuggyako nga buli omu ali wala okuva ku mulala, gamba temukolera mu nsi zezimu oba nga musoma nti mulina ebyokutuukako okumaliriza. Naye bwe mubanga ebyo ebiri tebiriiwo, temusoma kimu, muli mu kifo kimu era musisinkana, si wa magezi kumala myezi 24 nga mukyali mu kiyitibwa courtship ne dating, kubanga ebiseera ebisinga obungi temuba na mikisa mingi gya kusobola kintu ekyo kukiyitamu ne mukiyitamu smoothly. Ekisooka, abantu bazikiriza ebintu bye bamanyi. Once people get to learn that you are related in a special way, yagala gaana bateeka okuyimusa emitima emibi egigenda okulwana naawe. Y'ensonga lwaki bw'oba oyagala okulaba omukisa mu nsi togezaako n'obuulira abantu ebintu bye byokola. Abantu basapurayizi nze busapurayizingi nabivaamu, naye togezaako n'obuulira abantu byokola okuggyako abo bokka abalina kye bayinza okukuyamba n'okukukolera. Ekyo nkikujjukiza kitegeere. Tandika okubuulira abantu nze era nzimba egindi, nze nagula amataka egindi, nze golaba ntandise bizinesi bweti empa miliyoni bweziti buli mwezi, nze golaba nagula bino, nze golaba kati nteekateeka bino. Ofudde. Negative forces zigenda kuyimuka okukulwanisa, yagala gaana. Kachenva si wa magezi bantu kumala myezi 24 nga bakyali mu courtship na dating, kubanga ebbanga oli bali bamala okuyiga ekyo ekyetaagisa n'okukiraba obanga banaasobola okutambula bonna obanga tebasobole. Mba mwemalidde ebbanga ddene ate ne mmaliriza nga ekintu tekikoze. So ekyo kikulu nnyo era mukyetegereze nnyo. Dating kitegeeza nti omuntu omutunuulidde obulamu bwo ne bumwagala okuyingira naye mu nkolagana ey'okwagala.
Dating kitegeeza nti amaaso gatunudde ku mwana omuwala njagala nkize ku mwana omulenzi kubanga yatandika omuwala newankubadde nga ayinza okutunuulira omuvubuka n'amwegomba n'okumwagala n'amwagala nnyo naye mukazi wattu akomaawo omuwala kizibu nnyo okutandika process ya dating newankubadde nga naye akisobola naye ne bw'abanga agezezzaako kinitiatinga omusajja bw'abanga si yakitandise era kifa it dies a natural death waliwo abawala bakinitiatinga kutwaleko out enjagala kutwalako tutambuleko ffenna n'atuulako kumpi n'omulenzi n'amuweereza ku bufaananyi n'abeerako ne mu WhatsApp omwo n'amubuuza bw'asiibye it is okay kubanga naawe omuwala yes interest ogirina naye still ne bw'obikola ebyo byonna omulenzi bw'atakitandika kiba kifu so omusajja ye bw'akitandika kirina emikisa mingi nnyo egy'okulama kale nno kyenva nkiwunzikidde ku bavubuka ti dating kitegeeza nti otunuulidde omwana omuwala bw'omutunuulidde omutima gwo ne gumwagala omanyi emitima gyaffe gisiima omutunuulidde omwana omuwala omutima gwo ne gusiima obulamu bwo ne bumwagala n'owulira chemistry ekyo kyekisooka kyobola kye nasoosa kyekisooka ekintu ekyo bw'otakiwulira mu bulamu eri omuntu yenna totawaana kuyingira naye mu relationship I beg you totawaana naye bw'omala okiwulira ogati muwala ono bannange omwana oyo ng'aweereza bulungi omwana ono obulamu ne butandika okukugamba nti waliwo omuntu gwe tukwatagana naye kati ekyo kitegeeza nti omuwala oyo amaze okufuuka potential person gw'oyinza okudeetinga newankubadde ng'oluusi obulamu buyinza okukikuwa ku muntu atali omu ye kisobokera ddala ne bukikuwa ku muntu atali omu era omuvubuka asobola okubeera waliwo abawala basatu bonna balungi bonna awulira abeegoye bonna alaba bandi badde bakola no problem kati dating oyina eddembe okusinkana abawala bonna obungi bw'oyagala naye ng'obasinkana lw'ekigendererwa kye ngenda okukugamba kati gwe bonna omuvubuka awulira ebigambo ebyo kasita owulira ekyo eri omuwala yenna obulamu bwo ne bukusika ne bukikulaga oba olaba ebifaananyi oba bamukunyumiriza oba omulengeddeko naye kasita okiwulira muli kitegeeza nti you are ready to take the next step naye okyali wala n'ekiyitibwa obufumbo naye otandise kubanga ne kilomita 10 nazo tuzitandisa n'ekigere kimu kati n'oyingira kye bayita dating kitegeeza nti omwana omuwala ono njagala okumutegeerako ebitandikirwako waliyo ebintu bye tuyita ebitandikirwako basics ge bagayibula otunuulira omuwala n'oba ng'omwegombye ng'atambula waba mufumbo waliwo okutunulira omuwala n'omwegomba ng'atambula ekyo kiddamu n'omwegomba ng'atambula naye nga amuli emabega ate ye bbaawe gamba ng'ayimiridde bweru wadduka bbaawe agula bintu kati awo osobola okugenda mu maaso n'ogamba ati kamudeetinge waliyo ebintu ebiri basic kyeŋŋamba si buli muwazi yenna atambula omutima ne gumwagala nti ogenda kumudeetinga kubanga fast mulimu abafumbo kati oyo avuddemu eyo basic emaze okulaga nti yadde omutima gumwegombye naye kati ekyo kifu yiya birala good ebikyo ebirala bwantunulidde mu dating n'otunuulira omuwala ono yaali atya wandiba nga weegomba omuntu gweyagala okutandika okudatinga naye ng'olwedde ali mu courtship ali mu relationship ndala bazimbye n'ekintu kye bavubuka bangi balaba abawala abanyirira omuwala amulabe baali mu kwaya ayimba n'agamba maama akawala kano n'amugamba n'obufumbo si kafumbo naye ng'akawala kaliko kateekateeka kwanjula kati ezo ze basics nti nga tonnaba na kudatinga muntu waliwo ebintu by'oteekwa okumanya ekyokusatu ge mannya g'omuntu pane abantu mugenda kudatinga abantu bemweddira ogumu kituufu nnyo osobolera ddala okufuna okwegomba eri omuwala yenna naye nga temweddira gumu kisobokera ddala bulungi kati waliwo ebintu biri basic kati ekyo njogera mu buwangwa bw'Abaganda naye obuwangwa obutali bw'Abaganda ekyo tekikola nnyo makulu naye era manyi nti nabo balina bye batunuulira that's what I'm saying nti waliwo ebintu ebiri basic nga tonnaba kutandika kugamba nti ogenda kuyingira mu muwala omulumbe waliwo ebintu by'osobola okutandika okumumanyaako ebiri basic gamba wanzikiriza ki aba omusanzi oyinza okulaba omuwala nga azze ku kkanisa nga sinamwadive n'okubatizibwa tabatizibwanga kati wano njogera eri Abadventist naye n'obeera wanzikiriza ndala kikulu nnyo okumanya enzikiriza y'omuntu eno yeeriwa ekyo tekyetaaga nnyo obudde bungi tekyetaaga kugenda wala okumanya omuntu enzikiriza ye okumanya omuntu mufumbo si mufumbo ali mu relationship oba talina ebirala kati dating
kwe kusisinkana omuntu ng'oyagala mumanyako ebitandikirwako ebinaakuwa omusingi oba osinziira oba nedda. Kati ye dating kye kitegeeza nsinziire oba sisinziira. Kye ŋŋamba mbuuke oba sibuuka. You have to have reasons. Nga tonnaba kubuuka osooka kupima mazzi. Teri mu mugga tuguyitamu buyisi. Osooka n'okwata omuggo n'oteekayo. Noga nti guno omugga ngulinnyamu ekigere oba sirinnyamu. Kye ŋŋamba. That is dating. Dating kupima mugga. Muwanvu kyenkanawa. Ngulinnyamu ekigere oba sigulinnyamu. Bw'opima ng'omuti gubulirayo n'oguta ne gugwayo totegana. Tugenda kufiira bwereere. Kati abasinga tebadeetinga. Tebapima mazzi nga tebannagalinnyamu. Bagalinnyamu na bigere byombi. Kyovula tebasinga obungi babbidde. Buli agenda okuyingira mu dating n'omuwala okukizuula ng'ayina abavubuka abalala. Ate musumba ng'ayingira mu dating n'omuwala kyokka ayina abavubuka abalala. Ate yaŋŋamba oli ayingira mu dating n'omuwala agenda okukizuula nga yali mufumbo ayina n'amaka ye masaka ge yaleka. Abawala bayingira mu dating n'abasajja okukizuula nti yalina omukazi because tebatwala kiseera kumanya. Kati naawe omuwala omuvubuka nga wakwaprochinze there you start also to know the basics of this person. Biki byenyiza okutandikirako ebyangu nga sinnaba kwekomiitinga nga sinnaba nagamba nti omuntu ono kamuteeke mu mutima gwange nga sinnaba nakugamba nti waliwo omukwano wakati waffe. There are those things that you should know. Sikuza nti omuntu oyinza okubeera n'obwongo obwonoonefu okutuuka ku sseeri nti tofuddeyo na ku bintu ebimu ebikulu. Waliyo ebintu ebikulu naye biwandibadde otegeera ebyangu. Omuntu ono mufumbo batali. Ekyo kintu kiri basic. Oyinza otya okwekanga obwekanzi ng'oli mu maka ng'omusajja yamufumbo? Lwaki weekanga obwekanzi? It's impossible. Twala obudde obulirize ku muntu ono. Twala obudde n'ennyini omubuuzo omutegeere. Ye ayina emyaka emeka. Ye bamuzaala wa? All those things are important to look at. So, leero njagadde nkomaawo kubanga kijja kuneetaaga kiyinza obutasobola kwongerayo. Naye olunaku olw'enkya tunaatufunye akadde ngenda kutandikiraawo. Njogere ku dating ne courtship mugazi bwabyo. Kiki kye tunoonyaayo? Tutandikikutte tutya? Biki ebikulu bye tutandibuusizza maaso? Ate nja kutwala n'omukisa okwogera ku long distance gundi courtship. Abantu abali mu relationship naye nga bali wala mitala w'amayanja bayinza batya okukwasaganya ensonga zaabwe. Saba Mukama abampeere nnyo omukisa nga mweyongera okuyiga. Mukama abankuumire mubeere bulungi.